عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. atenderezebwa Allah awaniridde emyoyo gyaffe, alina obulamu obwa buli kitonde kyonna, ye mutonzi w'eggulu n'ensi na byonna ebirimu. Abuwungeezezza Allah nga bw'eri enkola ye, bw'atyo Allah yasalawo byonna ebiri mu nsi, ebiriba n'ebiribaawo. Yasaana okubeera nga Allah tumusinza mu bwomu bwe. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe bidde eri omwagalwa waffe, omusomesa waffe, ekyokulabirako kyaffe, omusomesa w'ensi eno, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyatujjira n'ekitangaala kino eky'eddiini ey'Obusiraamu. Era Allah gwe yatutumira gye tuli n'amutuma eri ensi eno nga ye nabbi ow'enkomero mu bannabbi, etegenda kubeerayo nabbi mulala yenna okuva eri Allah okuggyako Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya, nga tukola emirimu emirungi egiriko enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tutuuke mu maaso ga Allah nga Allah atusiimye. Ebigambo bino bisatu buli we bukyanga ku makya ne buwungeera binyweze nnyo okuva ku mutima gwo era biyite ku lulimi lwo. Ekigambo ekisookera ddala Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yatusomesa, ekigambo nti raditu billahi rabba, nsiimye nga nkakasa nti Allah ye mulezi. Olina okukakasa obwomu bwa Allah. Raditu billahi rabba, al-ikrar biwujudillah wa annahu rabba, ye muntu okubeera nga akakasa okubeerawo kwa Allah era n'akakasa nti Allah ye mulezi. Ekyo olina okubeera nga okyogera ku lulimi. Zaali nga azikaari Nabbi sallallahu alayhi wasallam ze yatukuutira okulaba nga tuzoogera. Sookera ddala raditu billahi rabba, okusiima nti Obusiraamu, okusiima nti Allah ye mulezi. Ekyokubiri wa bil islaami diinan, okukakasa nti eddiini eno ey'Obusiraamu ye ddiini ey'amazima, etalinaayo ddiini ndala mu maaso ga Allah illa al-Islam, okuggyako Obusiraamu. N'olw'ensonga eyo kikakasenga buli kanaku okuviira ddala ku mutima, kiyite ku lulimi lwo, buli Allah waabukeesa era buli Allah waabuwungeeza. Oga nti raditu billahi rabba wa bil islaami diinan, okakasiza ddala ng'era osiima nti Obusiraamu yeki ye ddiini. Weewale ebikontana n'Obusiraamu ng'omuli ashiriki billah, kugattika ku Allah, arridda kuva mu Busiraamu, al-kufur, al-bida kuzuula mu ddiini, al-istihzaa bir rasul,
okujeja nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam au al-istihzaa'u bi shay'in min dinillah, oba okubeerako ekintu kyonna kyojeja mu ddiini ya Allah, au sunnatihi, oba enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekyokusatu, raditu billahi rabba wa bil islami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula. Okakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye nabbi wa Allah era ye mbaka we gwe yatumanga wankomerero mu bannabbi bonna. Olwaleero tumulaba tuli ku mulembe ogujjuddeko ba prophets, abantu be basuubira nti bakola ebyamagero, babasuulamu amajinni ne bagwa eri ne bagamba nti bawonya abakoze eki, abalema, ne bagamba nti bakola ebyamagero. Abamu babawa ne ssente babayisizeyo be baagala bikolebwe mu bantu. Kati omulembe gwe tuli gujjuddeko abakyamu bangi. Mu bakyamu abo abaliko be babeeyita bannabbi abakola ebyamaki, ebyamagero. Obubaka Allah bwe yatuma nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwafundikira obubaka bwonna obw'abannabbi, era nga yali message y'abannabbi yali eki, kusinza Allah mu bw'omu. Kati olina okukakasa ebintu ebyo bisatu. Edduwa eyo togijja ku lulimi buli we bukya era buli Allah bw'abuzibya. Raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula. Ebyo nno ebisatu bye biyimiriddeko ebibuuzo by'omukabburi. Kibuuzo ekisooka kubuuza ku Allah, nkolaganayo gy'obadde ne Allah omulezi, huwa sualu tawhid, ekibuuzo ky'okubuuza abantu bonna abali mu ntaana ku bikwatagana ku kwawula Allah. Raditu billahi rabba, hadha huwa tawhid. Ekyokubiri, al-islaamu diinan, okukakasa n'okusiima nti obusiraamu ye ddiini. Tobeera n'eddiini ebbiri n'osuubira nti oli musiraamu. Abamu babeera n'amadiini aga naye naaga wallahi ndi musiraamu, naye tomanya. Tuyinza otuuka mu maaso ga Katonda naaga nti abakristaayo baali batuufu, naaga nti aba Seventh Day be baali abatuufu. Katonda n'ayogerera awo naaga nti abalokole mmwe mwali abatuufu. Toteeka mu mutima gwo ddiini bbiri. Faddiinu l-Islaam diinun waahid, diini y'obusiraamu eri eki. Waman yabtaghi ghayra l-islaami diinan, alijja n'ekitali busiraamu nga si ye ddiini, Allah tagenda kikkiriza. Falan yuqbala minhu wa huwa fi l-aakhira min al-khasiriin. Ekibuuzo bagenda kikubuuza mu kabbuli eky'eddiini. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyya wa rasulah, bimaana raditu anna Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Dukakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye nabbi wa Allah era mubaka we gwe yatuma eri ensi eno ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dhikiri eyo tugikwate tubeere nayo, hatta ne mu adhikaari ez'okumakya ne mu adhikaari ez'akawungeezi tebulamu. Raditu billahi rabba wa bil islami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyya wa rasula. Ebintu ebyo bisatu mwe muli obuvumu obw'obulamu bwo kwolina okuwangaalira, era mwe muli obuvumu obwetooloddeko okubeera mu kabuli salaaman ng'olina mirembe, ng'oli mbyengera, kusiima Allah, kumwawula, kusiima eddiini y'obusiraamu nti eddiini ey'amazima, n'okolera ku ebyo byeyagala, n'okakasa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti nabbi wa Allah yamutuma, teriyo nabbi muki, teriyo nabbi mulala. Ebigambo ebyo nga mbimaliriza faida ey'olwaleero
tulina omusomo gwe tutambula nagwo wano buli lwakuna ogukwatagana ku mushkilatul ghuluw fi ddin, ekizibu eky'abantu abasukka ekkomo mu ddiini. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola aljidaalu walmirah, okuwakana n'okkuba empawa ne disadvantages, ebizibu ebiva mu kkuba empawa n'okuwakana. Obusiraamu tebuyimirirawo na kuwakana oba na kkuba mpawa. Obusiraamu buyimirirawo na bujulizi, al-Qur'ani wa sunna. Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli Allah wakugulirawo omulyango gw'okuwakana ogw'okkuba empawa, aba akuguliddewo omulyango gw'okubula. Era ng'okkuba empawa bikola bya sheitaani n'ebizibu ebirala bye twatunuulira ebiri mu kkuba empawa n'okuwakana. Ng'era Allah bw'atugamba nti wala tujadilu ahla alkitaabi, temugeza ne mukuba empawa ne muwakana ne bali Allah be yawa ebitabo, Abayudaaya n'abaki n'Abanaswara, illa billati hiya ahsan, okujjako ng'ekigendererwa kyammwe kirungi, kubalaga bujulizi nti Allah yagamba bw'ati, tunula oli mu kitabo kyammwe. Naye okuwakana, Yesu Katonda si Katonda. Awakani ekyo talina bujulizi, ne gwe bakiwakanya talina bujulizi. Ekivaamu kuba kuleekaana, ekivaamu kuba empawa n'okuwakana kwagala kusinga. Eddiini y'Obusiraamu teyimiriddeewo ku kwagala kusinga, eyimiriddewo kutuusa mazima eri abantu. Kati Omusiraamu yenna ebikolwa eby'okuwakana n'okkuba empawa alina okubyejjamu. Ekiva mu kkuba empawa mu kuwakana kuleeta bukyayi. Ogenda okulaba nga oli akusinze ng'omukyawa, ogenda okulaba nga oli avuma munne, abantu buli omu asenguka munne lwa mujaadala kuwakana na kkuba mpawa. Naddala abavubuka twagala nnyo okuwakana n'okkuba empawa, ate nga tetukozesezza misingi kwe tulina kutambulira. So nga okkuba empawa n'okuwakana bireeta okubeera nti abantu bakyawagana, n'okubeera nga buli omu asenguka munne ne bajjamu obulabe obw'olwatu, ate nga ddiini ya mirembe. Olwaleero biidhinillah njagala njogere ku athaaru mudammira wa nataa'ij sayyi'a, disadvantages embi ne results ezitali nnungi eziri mu kusukka ekkomo mu ddiini. Athaaru mudammira ay al-halak, waliwo obuufu omuntu nga bw'agoberera al-ghuluw fi ddiini, okusukka ekkomo mu ddiini kimusuula mu kuzikirira. Era results eziva mu kusukka ekkomo mu ddiini tezibangako nnungi. Esookera ddala ithaaratul fitan wa ta'jiiju siraat. Buli w'osukka ekkomo mu ddiini oleeta fitan, n'okuleeta entalo n'ennyombo mu ddiini. Buli yenna asukka ekkomo mu ddiini fa innahu yuthiiru alfitan wa ta'jiiju siraat, aleeta ebikemo. Kigambo fitina simanyi wenyinza kukinnyonnyola, kubanga ne lumu Umaru baamubuuza, bwe yali atambula, yali Ali ibn Abi Talib atambula mu Basiraamu abaali balina obuzibu mu makomera, n'abuuza omusajja nti kaifa asbahta, bwakedde butya? N'amugamba nti asbahtu uhibbu alfitna, keeseza nga fitina njagala nnyo, wa akrahu alhaq, nga n'amazima sigaagalira ddala. Yaga weebwa musibe, ayagala fitina ne bamuteeka mu ki? Naye kigambibwa omu ku basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ali bun Abi Talib manya Umar bun al-Khattab bwe yali atambula namusanga namubuuza ekyamusibya namugaa nti khalifa yansanga namubuuza nti kaifa asbahta, how are you? Namugaa nti uhibbu al-fitna, fitina njagala. Yagaa nti wamusibidde bwereere, yabadde ategeeza ssente n'abaana. Innama amwalukum wa auladukum fitina, ekyo ani atakyagala mufe? Olwo n'atayagala ssente n'abaana? Namugaa kyekyo yabadde ategeeza. Namugaa ate kye yabadde ategeeza nti wa akrahu alhaq, atamu amaki kufa, inna almauta haqq. Agamba mumute agende, talina musango. Kindeeseza ekyo kiki? Nti sobola kunnyonnyola kigambo ki fitina, wabula buli omu akiwulira akitegeera mu statement eba etegerekeka. Buli ayinza ogamba ha fitina njirengera, ng'asonga ku ki? Ku ssente, ku nsawo yo, nti alengera ki? Butagandi atayagala fitina eno eyokukola ki? Ey'okuttiŋŋana. Naye wano kye tuliko ye fitina etali ki? Etali nnungi, ey'oguluwu fi ddiini, okusukka ekkomo. Buli w'osukka ekkomo mu ddiini ekirimu itharatu lfitan wa ta'jiiju siraat, kwe kuleeta wakati w'abasiraamu fitan n'ennyombo n'enkaayana. So nga Allah yatugaa nti wal fitnatu ashaddu min alqatili, fitina obubi bwayo ashaddu min alqatili, esinga n'omuntu asse. Kubanga mu fitina abantu bafa. Abasiraamu bangi abafiiridde mu kusukka ekkomo mu ddiini, nga n'abamu bali mu makomera lwa kusukka kkomo mu ddiini, nga n'abamu batta bannaabwe batya oli agenda n'alaba munne nga si musiraamu, n'alaba nga omusaayi gwe n'emmaali ye biri halaali, n'amuggyako ensingo. Al-guluwu fi ddiini, gwe mulimu akulengera olw'okuba osalako ekirevu n'akubalira ddala ng'olinga Peter, n'akulamulako ekyo kyabuki? Kya bukafiiri. Kati abantu buli we basukka ekkomo mu ddiini, yuthiruuna alfitan wa ta'jiiju siraat, baleeta fitan ne batamanya nnamula ya busiraamu kyetegeeza ku bantu abo ababa bagudde mu mazambi amanene. Shariya yabalamula etyo, naye ye alaba buli amwawukanako alabanga mukafiiri. Kasita osukka ekkomo mu ddiini ojja kulamula ku bantu ebitali bituufu. Oteeka amateeka g'eddiini mu kulamula abantu nga la yunasibuhum, ng'amateeka ago tegamaakingana nnamula n'abantu abo. Kati Allah kyava atugaa nti wal fitnatu ashaddu min alqatili, fitina buli weebaawo obukaawo obugirimu busingana sse, kubanga ekosa bangi, abamu ne bafa. Abantu abamu baaleka abaana baabwe bamulekwa lwa kusukka kkomo mu ddiini, ne bafa. Abamu ne babasiba, abamu ne bawaŋŋangusibwa. Kyova olaba eddiini y'obusiraamu, baganda bange abasiraamu tulina kugisoma tuli ffenna. Lima yatarattabu alayha min hurubin wa mihan, kubanga okusukka ekkomo mu ddiini kituleetera fitan ezireeta entalo n'ebigezo. Sanga abasiraamu bainahum fima bainahum yatasaraun, nga balwana wakati waabwe, naye nga ntegeera ideology eno ono akitegeera bulala, oli alaba munne nga si musiraamu. Oluusi n'okulamula ku bannaffe ebitali biki? Ebitali bituufu. Kati ebiva mu kusukka ekkomo mu ddiini, ekisookera ddala alfitanu wa itharatu
الصراعات أو التعجيج الصراعات بين المسلمين قال الله واقانت والفتنة أشد من القتل mujjukira fitine yali wano mbasiraamu myaka sije wala mwenna mwali muzaaliddwa ogyeko buno bwana abasiraamu abaafulumya obupapula ne bakola lisiti y'abamaseeka abalina okuttibwa ne babuteeka ku lisiti biseera bya Kayihura ng'akyali ki ayigipi bameka baseeka abattibwa mu kiseera ekyo n'abaasibwa wal fitnatu ashaddu min al-qatl bangi baafa bangi ne basibwa bangi ne bawaŋŋanguka temugezanga ne mukkiriza fitina okubajjamu buli wejja omulabe w'obusiraamu yeeyambisaawo kasita afuna omuki omuwaatwa ng'ayingira naye ekizibu kye ekivaawo ekiba kireese ekyo al-ghuluwu fi ddiini kusukka kkomo mu ddiini oba ntegerekeka ati Allah okutuga nti wal fitnatu ashaddu min al-qatl Allah atumanyi ngera bwatuga nti ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir tamanyi oyo Allah musuubira tamanyi eyatutonda yamanyi ebituviiramu obuki obuzibu n'atulabula nga bukyali naye baalabula tetuwulira kisooka eddiini twagifuula ey'enkaayana eddiini ne tugifuula bizinesi abamu eddiini ne tugifuula ebyobufuzi eddiini ne tugifuula ebitiibwa kati ogenda okulaba nga fitina buli wejja buli omu alwana nga talwanirira ddiini wabula alwana kweyimirizaawo alwanira ekitiibwa n'ayagala okuuka ejjembe alwanira ssente n'ayagala afiirewo alwanira obukulembeze oyo naye n'afiirawo naye nga abasigadde ffe tufa nga bwe bagamba nti enjovu ebbiri we zikola ki we zirwanira kyekidirira obusozi bwe bukola ki obusubi bwe bubonaabona fe babeera ebbali nga tuwaga ate ffe tubonaabona ekyo kizibu kinene ayuha shabab fantabihu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaa nti man kharaja min at-taa wa faraka al-jamaa omuntu yenna buli waava ku mateeka ga Allah wa faraka al-jamaat naava ku nkola ey'awamu neyeewaggula famaata Allah n'amujjulula maata miitatan jahiliya aba afiiridde ku nkola eya jahiliya jahiliya yenkola ki jahiliya period yenkola ki etali mu ddiini ekikafiiri eri eyaliwo nga n'obusiraamu tebunnakola ki obusiraamu butugamba kyabavubuka obuteewaggula ku jamaa abasiraamu we bali awamu al-khuruj anil a'imma obuteewaggula ku bakulembeze baddiini kubanga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisi ya Abi Huraira yagamba sallallahu alayhi wasallam man kharaja min at-taa wa faraka al-jamaa famata mata mitatan jahiliya abanga afudde mitatan jahiliya enfa y'abantu abatafiiridde ku ddiini bali abaaliwo eri mu jahiliya period obusiraamu tebunnajja yenfa gy'oba ofiiriddemu lima takhruj anil a'imma lima takhruj anil imam lwaki ova ku nkola ey'awamu lwaki ova ku nkola eriko abasiraamu lwaki weeyawula ku imaamu n'omwewaggulako afiira mu mbeera ey'okwewaggula duzala n'amateeka g'ensi tegakkiriza ki bakyewaggula be bayita abaki abayeekera beyo bakyewaggula abeeyita abayeekera
abeewagula ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bwe twasoma ku ntandikwa eyali afirika awwal firqa gurupe yasookera ddala okufuna obwakyewaggula ey'aba khawarij nabbi yabasongamu. Olwaleero be bakyasinza okuleeta ebizibu mu umma naye nga kiva ku ideology eno al-ghuluw fi ddiin, okusukka ekkomo mu ddiini. Tambula nga nabbi bwe yatambula, tosukkawo ate tokka wansi. Tambula nga nabbi bwe yatambula, la ghuluwun wala jifaa, tosukkawo ate tokka wansi. Kun mu'tadilan mutawassita, beera wakati, la ghuluwun, tosukkawo wala jifaa, lwaki okka wansi? Anaafiira mu mbeera eyo, ekyo ekizibu ekisookera ddala. Kye ŋŋambye nti al-ghuluwu fi ddiin yuthiiru al-fitan, kireeta al-fitan wa ta'jiiji suraa'aat bayna al-muslimiin, nga Allah bw'atutegeeza nti wal fitnatu ashaddu min al-qatl, nenga nti buli tusukka ekkomo mu ddiini ebikeme ebijja bireeta entalo n'ebigezo wasuraa'aat wa nizaa'aat, enjawukana, alfuruka wal ikhtilaaf, okwawukana n'okwetemaatema. Fakam min unaas, bameka olwaleero abantu bameka abakoze groups mu umma ez'enjawulo naye ate nga za bulabe. Haadha la yanzuru ila haadha wa haadha la yanzuru ila haadha, ono tayagala kutunula mu ono mukyenyi n'ono tayagala kutunula ku ono mukyenyi, naye nga kulluhum yatawajjahuna ila qiblatin wahida, bonna nga batunula mu kibula eki, ng'era bakakasa nti nabbi waabwe ali ogwo. Bameka gurupu olwaleero ze tulabye ezeewaggula? Tufiire ku busiraamu, ebyo ebizibu ebivaamu. Nsonga endala evaamu karahiyatu nnaas liddiin wa nufurihim minhu, abantu beetamu eddiini. Buli we tusukka ekkomo mu ddiini, ekizibu ekyokubiri karahiyatu nnaasi liddiin, abantu beetamwa wa nufuruhum minhu, n'okubeera nga bagobebwa mu ddiini nga bagita. Muntu yeetamwa n'afuna karahiya, agaba abasiraamu baba baki, alaba sheekhe asse sheekhe munne, alaba sheekhe avuma sheekhe munne, kivaamu nga yeetamwa afuna karahiya. Seeka bonna bassiza kimu, ala manhajin wahid, bali ku manhaji emu, naye ng'oluusi ekibasumbuwa masala. Ntegeera masala litaddayo ku kikolo, onaalagira olw'omukaaga lusiibwa, onaga ate lusiibwa. Fayataswaraani fiima bainahuma, ne babeera nga bafuna okuyombagana n'entalo wakati waabwe, ekivaamu abantu nga bafuna karahiya, okwetamwa. Buli abantu we balengera abantu abasukka ekkomo mu ddiini bafuna okwekyawa, wa nufuruhum minhu, n'okubeera nga eddiini bagita. Buli yenna asukka mu ddiini amanye nti alina ekikolwa ekibi kyakola ekyetamisa abantu obuki. Kiringa omuntu naddala abawalimu abamu abataagala kusoma, abakwata ebyafaayo ebifu ebibugumya abantu, ebimu bibatiisa ne babisomera abantu. Kivaamu nga batali basiraamu beewuunya nti kaifa haadha. Olayinza okusoma kiswa naga nti ku mulembe gwa nabbi baleeta jeneza ne bagiteekaawo gisaalira, bagenda ogitunulako ng'omusajja yenna addugadde afuuse ng'ekisiriiza wa black, bagenda okulaba ng'omusota gwenyenya mu jeneza. Mbu nabbi n'abuuza kiki ekyo? Ate nabbi yabuuza, ne bamugamba nti ono yali tasaala. Atali musiraamu bw'afuna message eyo ategeera, yeewuunya. Baba batasaalira ddala mu ssanduuke zaabwe, tebaddugala. Abatasaalira ddala mu ssanduuke zaabwe tebakola ki? Wabula omusiraamu agamba ashhadu an la ilaha illallah, nga n'oluusi yidi agisaala n'ejjuma ate yaddugala.
kati entegera teriyo. Omuntu alabanga asoma kiswa etereeza omuntu ku swala, kumbe aguddewo ekizibu ekirala. Bantu kweta mu busiraga ddiini ya kika ki. Ffe tuziisa Abakatuliki tetulina gwe twali tulabye anyeenya mu ssanduuke nga muki nga musota, ate omusiraamu yanyeenya olw'okuba amaze ejjuma 40 tazisaala. Entegera teriyo mu ntegera z'obusiraamu. Muve mu kiswa enfu zeetamisa abantu ekiri mu buki mu busiraamu. Kati olwaleero singa osanga abantu abagamba nti okulekako enkyakya kya mu ddiini, nga nabbi waawe asomesa ekyo nti era enkyakya ejja kuyisa omuntu ku siraata. Oli n'asuubira mbu okuddugala n'abeeraawo ng'ali shabe kya mu imaani. Ng'agalaba abasiraamu oleese ekigambo ekinene ekyokutamya abantu obusiraamu, naye osanga abamu nga tebabisomesa abasiraamu ne babuguma. Era oli n'alekako enkyakya ye n'abebbera obujama n'obukyafu bwo ate obutadde muki mu ddiini. Wenna ogubye oli mu kikanzu owooza mbu kya mu imaani, zuhudi. Oba obujama na bukyafu, zuhudi ya kika kye. Wacha maneno zankomene wano olwaleero tebiba malebi mbongere. Kati ekizibu ekyokubiri, karahiyatu nnasi liddiini. Buli we musukka ekkomo muki mwetamisa abantu eddiini, mubatamisa. Wanufuruhum minhu, n'okubagoba. Tuli fena oba okoze eki amawano agataliyo. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tuli fena jaa rajulu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasulallah inni wallahi la ta'akhkharu an as-salah. Nabbi mulaba okusukka ekkomo mu ddiini bwe kiri ekibi, okumanya kyetamisa abantu n'okubagoba ku ibaada ne mu ddiini. Omusajja yajja eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'akomplaininga n'amugamba nti ya rasulallah inni la ta'akhkharu an as-salah al-ghada. Ya rasulallah nkeerewa ku ssala min ajali fulani, gundi bwatu saaza ayitawo awanvuya, mimma yatiilu bina fiha, engeri gy'awanvuya kyekinkeereya, ejjama ne zimpitako. Yagamba fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qattun ashaddu ghadban. Saalaba yonnabbiru nyiigalo yakozesa fi maw'idatin minhu yawma'idhin, nga nabbi abuulira mu kiseera ekyo. Olw'omusajja yajja n'amukomplaininga nti ekinkeereya ku jjama, omusajja bw'ati bw'atusaaza atukola ki? Atuwanvuyisa ne twetamu esswalayi. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ya ayuha nnaas, abange mmwe bantu mmwe, inna minkum munaffirin, mummwe mulimu abantu abagoba abantu ku sswala. Fa ayyukum man salla binnaas, omu mummwe bw'asaazanga abantu, falyujiz, akendeezenga. Fa inna fihim alkabir, mulimu abakuze, waddaif, mulimu abanafu abatasobola kukola ki? Kuyimirira. Mulimu abatasiba musulo, wadha alhaja, n'abalina obwetaavu. Oli bbaasi emuleka. Olwo imaamu be weewuunya, asaaza awulira abaana bakaaba, bamaama baabwe bazze nabo. Nabbi bwe yawuliranga abaana abakaaba, yujiz, ng'asala ku sswala. Naye ffe twongera bwongezi, n'osoma Bakara, n'oyingira mu aya 25, n'oyingira eya 3, n'oyingira mu 4, n'omalako ejjuzu. Naye ng'obwana bukaaba, gwe tolinaamu kisa, tewazaalako, oli mugumba. Ekyo kyokka nze bwe mbeera mu sswala nsaasira omukyala, ekisookera ddala attention ye beebuze. Omwana akola ki?
owulira akaaba wabula oyongera Abasa ogimazeeko okutewa Nazaati kivamu ng'ogamba batuleetera abaana. Naye omusajja yajja n'akomplaininga mu maaso ga nabbi ng'ensonga akomplaininga kuba wanvu ya muki nabbi yanyiiga olunyiiga. Sahaba agamba saalabayo nabbi busungu bwe yakozesa kunyiiga ku lunaku olwo ng'ayogera eri abantu. Ni nabbi kyava yagamba nti ya ayuha nnaasi, bantu mmwe mubadde ki? Inna minkum munaffirin, mulimu mmwe abagoba abantu. Naye yagamba sallallahu alaihi wasallam fa ayyukum salla binnaasi, bw'obanga osaaza abaki abantu falyujiz, akole ki? Endeze. Fa inna fihim alkabir, mulimu abakuze emyaka. Tunuulira n'abantu b'osaaza mulimu abakulu. Katuno omusajja wattu ani Amir atera okugenda emmanja okufuna kali ng'obeera mu swala osaaza ejjuzu. Mulimu abanafu, akuze tasobola amagulu. Mulimu badhawil haaja abalina obuki bwetaavu. Omuntu agaika nkyame wano ekyengera mala okusaala ninye ki nga n'oluusi ebintu byabirese mu bbaasi wabula nga gwokoka amagezi g'enkuwa bw'olaba nga afaanana bw'atyo mulekere swalaye yawulako eyiyo. Osaaza basajja bakulu bakusindise mu kyalo, basajja bazeeyi bali eyo tebakyasiba nga gwokooka oguddewo amma wuyo ogenze wa Nazaati wuyo ogenze mu Abasa kale gwe olumaliriza waliwo obuvubuka obuga Sheikh osoma naawe nosuubira nti okola ki? Kumba abasajja bagamba ono bamujja wa atalina fiqhi. Olaba abamanyi abamu balina ekigambo ekigamba nti ne bw'oba osoma khutuba, olaba nabbi bwe yasomanga khutuba, nabbi bwe yasomanga khutuba teyazirwisanga, yasomanga ebigambo biki? Naye batugamba nti bw'oba oyagala okutegeera nti abantu bakooye, kigambo kiri mu bitabo bya fiqhi, bw'oba oyagala okutegeera nti abantu bakooye, gwe yimiriranga ku kugulu okwo asoma khutuba. Yimirira ku kugulu kutya kasitooka kasanga nti olemeredde okukola okuwanirira, tegeera nti ne bw'obulira bakoze eki? Bakooye. Sala ku khutuba basaalire nabbi akimisala. Naye omuntu agenda n'asoma khutuba yatandise 645 n'ava mu 7 kitundu ayingidde 8 aga mutya Allah. Olaba layini esooka abantu beebase, obwana bugudde oluusi musaaza baana b'amasomero bonna bwebase wabula oli kudumu. Allah atugamba mu aya eno obadde ki? Bintu ebimu tubiteekemu common sense nga nabbi bwe yakola ki? Sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza. Kale ensonga ey'okubiri, ekizibu ekirala ekiva mu kusukka ekkomo mu ddiini kwe kutamisa abantu eddiini. Olaba oli bwe yatamisa oli yali awanvuya n'abeera ng'akeerewa okujja ku swala aga oyo imaamu bw'ajo. Era mulimu abantu nga bw'awulira imaamu asaaza asooka kushopinga mu supermarket alangira ngula ebintu oyo wennaamalira. Temugobesa bantu ku ibaada. Kusukka ki? Okusukka ekkomo mu ddiini. Tunaffiru nnaasi au yunaffiruuna annaasi, kugoba abantu mu kukola ki? Ensonga olwaleero gye njagala okusembyayo alfutuuru wal inkitaa. Abantu abasukka ekkomo mu ddiini batuuka ekiseera ne bakutuka n'ekyo kibadde kibasuuba mu maaso. Twagenda n'abeera ng'alina algulu kusukka ekkomo mu ddiini, naye ogenda okulaba ng'afuna futuuru, okunafuwa. Wal inkitaa, ebirala n'abita. Wano temulabangayo abantu abaali ab'amaanyi nga bakambwe ng'okulaba ne mulumbe ayagala n'okusalako mutwe, ate ne bukya ku makya nga olwaleero be bakulira ki? Ennyimbe. Ojja kuleeta amaanyi ate bukya okole ki?
uddeyo sale. Kyobola badhalika anna tashaddud wal ghulub, omuntu yenna asukka ekkomo, asukka waayita mu ddiini, qasirul umur, empangaala eba nyimpi. Twagenda n'abeera omukambwe n'avuma n'akaafuwaza ne bukyenkya muntu ataamamu emyezi egi n'agenda ku kyalaawo n'akaafuwaza abantu n'abajja mu busiraamu, ono n'amulekamu, ono n'amukyamu. Ogenda okuddayo nga yabikola ki? Nga yabita yapowa. Muntu alina kutambulira waki? Wakati. Wal istimraru alayhi fil aada amrun asir. Omuntu okusigala nga ali ku nkole ey'okusukka ekkomo, aleka ayonoonye naye akibeeramu katono, naye ng'ayonoonye kiki? Kinene. Kyova olaba tugamba nti wal istimraru alayhi fil aada asir. Abakiwangaalirako ne bakitwala mu maaso, asiru kizibu. Wa ta'atul insani mahduda. Kyova olaba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatwekesa n'atugamba nti ya ayyuha nnas khudhu min al a'mali ma tutiikun, abange mmwe abantu mukolenga emirimu gye mulinako obusobozi. Fa inna allaha la yamallu hatta tamillu, ya Allah tako tusanga mumukoyi. Wa inna ahabba al a'mali ila Allah ma dama wa in kalla, omulimu Allah gwasinga okwagala gwe gw'oluki? Ogw'olubeerera ogugenderera neweyankubadde mutono. Muntu ayinza okutandika bw'ati ng'asaala akabiri mu ssatu witiri. Alaba abatasaala abiri mu ssatu tebalina imaani. Genda okumulaba ng'agenda asalika witiri n'agiva nako, yali asaala abiri mu ssatu nga neemu takyagikola ki? Asinga obulungi y'oyo atandika n'ekyo kyakola ki? Kyasobola. Newasaala akesi ssatu. Mumumanyi Abubakar Siddiq, sahaba wa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asinga obulungi oluvannyuma lwa nabbi mu umma. Yasaalanga era akeji obulamu bwe eki. Abubakari, nabbi gwe yagamba nti Abubakari fil janna, era akeji naye nga yaluki? Oyo mwenkana naye ggulu ofunye imaani n'otumbiira, ate nga tojja kikola ki? Kukiwangaalirako. Kati ekisinga obukulu, alaykum min al-amali ma tutiikun. Nabbi bwe yagenda n'alaba omuguwa gwa Joweriya agusibye mu masjid, n'abuuza kino kiki? Muguwa gwani? Nti gwa Joweriya. Nti kiki? Anti bw'asaala bw'akoowa nga yeekwata ku ki? Ng'asaala n'aga nti la, alaykum min al-amali ma tutiikun, mukole kye musobola. Saala kyosobola. Saala era akazo ssatu nga tozita. Okusinga bw'onooleeta amaanyi 11, olabe nga atasadde 11 talina ki? Talina imaani, ate bukyenkya nga tokyakisobola. Naye bw'ogenda n'oganza era akazanga eza dduha ezi, naye bwekiba kiki sizikola ki? Naye ate ggwe lw'ofunye ku imaani n'otumbiira awo n'oyagala osaale 12 z'otagenda na kutwala mu maaso mwezi. Kale kyetugambye nti al-futur, abantu abasukka ekkomo batuuka ne bakoowa wal inkita, ne beesala ku mirimu. Osukka ekkomo mu ibaada n'abeeraawo nga tasobola na kutwala ibaada eyo mu maaso, wabula yakaseera buki? Kitegeeza ki? Tulina kutambulira ku manihaji ya nabbi wakati. Lwaki Allah atugamba fattakullaha mastata'tum, Allah mmutye okusinzira ku busobozi bwabwe. Toyitawo ate tokka ki? Wansi. Kale olwaleero mukkirize kome ku nsonga ezo ssatu ze nnyinnyonnyodde ezibadde enkulu gye tuli. Obutasukka kkomo mu ddiini. Bannange, okusukka ekkomo mu ddiini tugambye ekisookera ddala itharatul fitan, kireeta al fitan, fitina. Nga Allah bw'atugamba nti wal fitnatu ashaddu min al qatl, fitina esinga omuntu asse
jogedde ebizibu ebiri mu kufa n'ebyava mu fitina ebyatuuka ku umma eno. Neŋŋamba ensonga ey'okubiri mu biva mu kusukka ekkomo mu ddiini, karahiyatu nnaasi liddiini wa nufuruhum minhu, abantu okubeetamisa eddiini. Nimbawa ekizampo z'abantu abakuza enkyakya nga bakifuula ddiini, kumbe bukyafu. Kivaamu ng'oli atamu abasiraamu oli agamba enkyakya muyita ku siraatu, ekuyisaako eti kyakiba kubanga etuyisa ku siraatu senga nange sizirina, ani atayagala kuyita ku siraatu? Kuleka bulesi nkyakyayo n'ogegera nayo gwe siraata nekwanguyira, naye ngaebyo bireeta mu ddiini, ng'okivaamu weetamisa abantu nga bavuma obuki? Obusiraamu bujama, ate gwe obututte eddiini. Temwetamisa bantu abasukka ekkomo mu ddiini, twetamisa abantu eddiini. Nsonga endala gye nsembezaayo, alfutuuru wal inkita, okukoowa ne weekutula ku ibaada. Nsonga ezo muzitwale nga nkulu nga bwe nzinnyonnyodde. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera n'okuteeka mu nkola. Omulundi ogujja insha Allah ku Lwokuna wenja okutandikira ku nsonga eyo gyenkomyeko eyokusatu. Tuli ku bizibu, results embi eziva mu kusukka ekkomo mu ddiini. Mukkirize nfundikire n'ensonga bbiri. Ensonga esookera ddala y'embeera gye tulimu, buli omu gy'alaba gy'afiiringa. Mbasaba tubeere bakisa buli omu eri munne. Allah baawadde ku mukono omuwanvu mu byenfuna, musaasire abanafu. Innama tunsaruun wa turzakuun bidu'afaikum. Nabbi yagamba nti Allah abasaasira n'abataasa n'abantu abo abanafu mubasaasire. Ebyenfuna biri wansi ku bantu abasinga obungi. Naye Allah gwawadde bannammwe abamu basula njala, bannammwe abamu balina abaana tebannadda ku masomero. Alina Allah kyamuwadde ataase ku bantu, naye embeera si nnungi. Economically si nnungi, abantu bali bubi, ebyenfuna biri wansi ekiragidde ddala, sente tewali. Naye Allah baawadde, kubanga abazirina be baki? Be batono. Abantu abasinga obungi bakaaba. Nali ku mukutu gwa Zoom ogwo ogwa UK wiiki ewedde, oli n'agamba lwaki bannayuganda bakuba nnyo emiranga? Ne mbaga nti mwebaze Allah mwokubanga muli eyo ku kyeyo. Eno abantu tebalina ne kye bakola, tebalina mirimu. Osanga omusajja wa myaka 58 ali ku booda, egyo emyaka gye gyalibadde givuga booda. Omuntu anoonya kyakulya, anoonya ekiyimirizaawo abaana, n'agivuga oyo alibadde tasobola kuvuga booda, naye lwannaakola atya? Omukazi alekawo abaana be n'agenda ku bwakadamu. Wali baddewo omuntu anyumirwa aleka abaana be nga awa amabujje, agenda anoonya ekyokulya e Bulaaya. Nabagamba muyise emikono mu maaso okubanga muli Bungereza. Eno bannammwe abamu tebafuna na kyakulya, n'emirimu tebagikola ki? Tebagirina. Omuntu atambuza kabalagala. Mutunulire abantu baffe wali abakyala balina n'amaka awe batunda entangawuzi, bayitawo batyawo ku lw'e Masaka. Ekyabadaaza omukazi ayimirira awo n'entangawuzi okuva ku makya paka kiro. Naye ozo zigula ssente mmeka? Olowooza buli ayitawo emmotoka agula entangawuzi, gwe wakomadde okugula entangawuzi? Naye mukazi wattu n'ayimirira ku kkubo mu kasana ng'alenga ntangawuzi ez'ennusu 3 5. Bagula mmeka? Yeyo ensi mwe tuli ejjuddemu abantu nga tuli banaku, abatalina ayamba, atalina dduukirirwa. Allah gwe aba akuwadde taasa ku banno. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, innama tunsaruun, Allah abataasa, wa turzakuun, n'abagabirira bidu'afaikum, kusaasira bannammwe abanafu. Mbeera si nnungi. Era mbakubiriza twongeremu nnyo amaanyi mu ibaada, muzuukukeeko ekiro. Edduwa y'omuntu ali mu buzibu Allah agyagala nnyo era agyanukula. Ali fi halatul idtiraaru,
ali mu mbeera eyabinsobedde. Amma yujibu lmutarra idha daa. Allah aga nti ani ayinza okwanukula omuntu ali mu mbeera eyakanyigo bw'aba amusabye. Tuli mu kanyigo, lwaki tosabira mu Allah? Situwago gye tulimu ya byanfuna, abantu tebalya, abaana b'abantu tebasoma, abantu balwadde. Wallahi mba mwagala okukakasa nti abantu tuli banaku. Wallahi mugende mu ddwaliro emulako. Wallahi mugende mu ddwaliro emulako. Oyinza n'okukyawa gavumenti eno emyaka n'emyaka oba oyagala okukakasa nti abantu bali bubi. Omuntu ali wali afa kansa, ali mu lukuubo, bamuteereddeko ecupa, bakwatiridde enkwatirire, omuyi mu lukuubo. Bantu bali bubi. Mumugendeeko emulako. Tuli bamuleeta amagulu gakutuseeko, oli akutte bukwasi mbazzi, atema butemi. Mumubadde kyabatayiga. Mugende mu ddwaliro. Genda bugenzi mu ddwaliro mulagaawo. Genda ekiruddu. Ojja kukyawo ogambe nti mu butuufu tuli bubi. Mbeera gye tuli mahalatul ithrar. Itirizaamu okusabiramu Allah. Eyo aya namba mu Qur'ani. Allah aga nti amma yujibu lmutarra idha daa. Ani ayanukula oyo ali mu mbeera eyakanyigo bw'aba amukoze ki? Bw'aba amusabye. Tuli mu mbeera eyakanyigo, wanika nnyo emikono gye eri Allah. Kubanga edduwaayo Allah gyanukula gisabisa embeera mw'oli. Genti ayi Allah, nina ebbujje, nina amabujje Allah, naleka abaana bange, Allah mbonaabona, n'ekyokulya kimbuze. Allah nzija mu mbeera enembi gye ndimu. Mumwani ayinza okwegaggawasa mu maaso ga Allah n'ogera ekintu kyo kyogera mu maaso ge ti ndi bubi. Kubanga oyinza okutya okuŋŋamba, oga Sheikh wallahi saalidde emmere, oyinza okutya okukiŋŋamba, naye oyinza otya okigamba Allah? Lwaki tetugamba Allah ebizibu byaffe? Kati nze mukimanyi nti sinnalya okuva ku makya, mundaba kwogera naye sinnalya, era kyovula mbatadde bukyali, ngende nfune kyenkola ki. Naye ekyo osobola okulema okigamba Allah, naye mumwe nsobola okityo kiba nannyonnyola nti amiru nti sinnalya, kamuwe bubi salaamu ngenda awaki. Naye Allah oyinza okutya omunnyonnyola embeera gy'oyitamu, ye tatusekerera, mumuseka, mumujeeja. Allah tajeeja. Omuntu ajja kusekerera, akujeeje, akugeye, akwogereko. Ageye omusajja ono omukulu, n'abaana bamulemye okuzzaayo ku ssomero, ambuulira abaana baganya, alowooza nze naba muzaalamu. Naye Allah bw'omunnyonnyola ebyo tatutunuulira mu kategole eyo, atunuulira baddu be. Inna Allaha arham bi ibadihi. Allah asaasira abaddu be n'okusinga maama wo wakusaasira. Ekisa Allah kyalina eri abaki? Kisinga omuzadde kyalina eri omuki? Lwaki tetunnyonnyola Allah? Noyagala ojja okaabire wano ew'omugagga mu ofiisi, haji sigenda kuva wano n'otulika omulanga, bompa omutwalo oba omumaze, n'ofukamira lwaki tofukamira mu maaso ga Allah? Noga nti ekiro kanzuukuke neegayirira ani? Naye wallahi omufukamirira bwotyo, n'olajana n'ojjayo n'ebbwa n'omugala bw'omugongo guno, ebbwa lindi eno limazeeko wiiki, naga abikkako, n'atakuwadde ekikulu, n'aseka. Onashirafu n'agenda n'anyumiza malidaadi, n'amugaa nti busa essaawa yonna basima, ebbwa lyalina eno. N'oli n'aseka naga awedde. Naye Allah atusekerera. Mutegeera mmwe bye mbannyonnyola? Allah takola ki? Tatugeya, tatujeeja, tatuweebuula. Ate mwe muli ku bantu abatuweebuula be mukaabirira amaziga. Tukaabire Allah. Yebadde message yange. Message ey'okubiri tubayita ku mukolo gwa madiini gw'okwosa enkya ogwa hafula. Mumuli bamulirwana bassomero. Mujje
ne bannayuganda abasigadde mujje tusanyukire wamu ku matikkira g'abaana ag'omulundi ogw'omwenda wali ku Madiina kusenkya olwo n'abasiraamu abalona ekyengera nga ne ku Madiina tebamanyiwo naye ng'essomero erifulumya abaki basheekha abawalimu naye nga baga nsanje katereke nti asirimanyi ate oli naava eri ekibuga ye najja n'amanya wabula gwe oli wano weetalira wano mu katale ku muzikiti tutuukewo ebyokulya n'okunywa ntoko ntegerekisa tujje tusanyukire wamu ng'abaki ng'abasiraamu n'okuzzaamu abaana ba umma essuubi n'amaanyi n'okubaagazisa okukola ki okusoma bye bigambo byange ebyo naye message yange ebadde esooka mugitwale nga nkulu mugitwale nga ki embeera gye tulimu nzibu olabira wano wenyini bantu basaba seeni nga teryanyika 100 200 300 abantu tuli bubi saagalaga nti abantu bali bubi abantu tuli bubi tusaba Allah atujje mu mbeera mwe tuli atutaase atugaggawaze tukingiriza obukaafu n'obwavu Allah atutaase ebigezo ebiri mu bwavu Allah atutaase embeera gye tulimu ateeke mu mbeera esinga obulungi Allah atukingiriza endwadde tusaba ayi Allah subhanahu wa ta'ala otuwe emitima egikutya ayi Allah tukusaba otuwe olulimi olukwebaza n'okwogerako ebigambo ebirungi ayi Allah tuwangaze nga tuli basiraamu era nga tuli bakkiriza ayi Allah tukusaba otuwe enkomerero ennungi bw'oba otujjula mu bulamu n'obwensi ayi Allah tujjulule ng'otusiimye ayi Allah tukusaba otuyingiza ejjana ne bazadde baffe n'abaana baffe n'abantu baffe ayi Allah tusinkanye mu jjana ng'abasiraamu abakkiriza innaka waliyu dhalika wal qadiru alayh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh